saagala kuwulira munaddiini ataputa kigambo kino mu no divorce. Oba otutta obuyinza bwa Katonda nti Katonda bw'amala okugatta tewabagattulula. Ani yali alabye Katonda bw'afaanana? Ani yali alabye Katonda? Musajja mukazi njabba kayukira mmwe. Katonda musajja mukazi mumpi muwanvu mweru muddugavu. It is faith. Tulina nzikiriza egamba nti eriyo Katonda. Era Katonda yakozesa abantu ne bakola omulimu gyani? Emirimu gye. N'akozesa abannaddiini okugatta abantu mu bufumbo. Naye bwe wabeerawo obutabanguko kagoggo, obutaweebwa kitiibwa awatali genda equality nga tubaawukanya mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Haleluya. Suffering zino tezirimu abo bokka be mulowooza, naye zirinemu abo abeeyita bannaddiini nga bambadde amaganduula, nga bambadde ebitiibwa, ng'olw'olumu ne bakadde baffe balowooza nti be bantu abatuufu ab'okututaasa, ate nga be bakola obuzibu obungi ennyo okubonyaabonya omwana w'eggwanga. Kyova olaba ffe abamu bwe tukyawa tukyayira ddala ne tutateekamu reverse gear. Kibi nnyo okutulugunya abakyala n'ogamba nti teri divorce. Ekisinga obulungi omuntu muwe chance adivorcinga omuntu gw'akooye. Tukendeeze ettemu erijjudde mu ggwanga.